era ne kamukwata bwe waba bw'owuliriza ebigambo bya Sheik Umar tekiyinza kulobera kugamba nti oba oli awo mutuufu kubanga olunaku lwe yasisinkana lwe yasooka okusisinkana ne Joey era lwe lunaku lwakwata Cephco kitegeeza nti singa ayimirira ku bigambo byasobola okubeera nga mutuufu kale bakuteeke mu kkomera ebintu bya wano mu Uganda abantu mubimanyi nti bagamba nti akukira akubya gwokutte bakutwala ne bakuteeka mu kooti nga kituufu gwe mutuufu n'owunzika gwo kusinze oli mu kulwanirira omwana omuwala bakuteeke mu kkomera omwaka gumu okomewo osange nga n'omuwala ali lubuto bwe kibanga Dr. Cephco muto wange tolinaayo kiwandiiko kyonna kiraga nti Joey mukazi wo weesonyiwe ebintu by'oli mu kunaawuuza bigenda kuleetera ebizibu bya bwereere simanyi famire ya Joey kyegamba abeere mwegendeza omusajja bwakugamba nti neetondera sisuubira nti Cephco alina obujulizi obusobola okuluma Sheik Umar n'asigala mu kkomera ekisooka nga biriyo bitadde ku bbali nti Cephco okusinziira kutegeera kwange si mufumbo ne Joey kye tuyita obufumbo kwe kubanga omukyala gw'olina muwoowe agamba alina obujulizi mu ssimu ye nga Sheik Umar ayogerezeganya ne mukazi we Joey kyokka ate essimu eri ku poliisi gye yagireka alina bukakafu ki nti information ye yasigala mu ssimu nti ekyali ku poliisi and I was arrested from your place. I was arrested from your place. Where did I lie? Where did I lie? I don't lie. I hate lies. I only speak the truth. And I'm always ready to die for the truth. Len, it's okay. It is very okay, Sheik Umar. It is very okay. It is very okay. I am not the victim of the incident. Joey wavayo n'agamba nti bamusibira mu nnyumba ne babaako bye bamukola ssaawa zino ali mu kutya takyalya asiiba akaaba asula akaaba. I really don't know what happened to her. Till now she's not even here. She's always here seated with me. It's okay. Arrest me. Abooluganda bismillah nangeridde olutalo nti Dr. Cephco ngenda kumukwata namuwadde olweggulo okuva eggulo mpaka ssaawa 6 ajja ntukeko wana neetondere essaawa zaweddeko 6 nga simulaba mpanise vidiyo eno nga bagamba abalabye ku Cephco mumugambe munoonya era abalabye ku Dr. Cephco mumugambe nti tajje wange Okwetonda. Wallahi ngenda mumukwata ngenda kumukwata mu mbeera yonna ebyogerwa byogerwe naye mbagambye first of all nze sirina mpisa ebinagenda okwogerwa byonna mbisuubirira mbimanyi naye waddemu nabyogera ne mukola mutya alhamdulillah mbisuubirira mbyaniriza ate mugenda nakunda bakulu okuleka luno lwe mundabye ebigenda okukolwa seetaaga kulaba wano maama wa Cephco mbwa noonya ajja kwetondera ku mutabani we tojje nnyabo era kono jangenda kukwata nkugalire seetaaga kulaba wano kitaawe wa Cephco chance yabaddewo wabadde olina okusitula mutabani wo n'omundeetera wano nanneetondera naye nga bwe mutazze. Okay, mutelevu ku HK Media ne Hadija Kigozo kutusaako ebyo byagala olaba agakutte akati mu wiiki tulina omwami Matiti ate ngono ye blogger asinga okubeera n'amawulire Enaze wembera nagende ewa Ichuli obanga nagende ewa Wisdom Kaye obanga nagende ewa Full Figure omuntu yenna nsooka nezija ku page ya Matthew no nensooka malo giyita munda beggulire kiri yatadde ate nembera nga nkola ki nga nsobola okubeera nga mbaweereza nga tetulaba kubeera nga tubongerayo mu show ensonga ezikutta kati olunaku lwaleero za Cephco na Sheik Umar ate nga ze zituleese wano olunaku lwaleero. Tuli proudly sponsored by Speed Express Tours and Travels Company eyakakasibwa okubeera nga esaabaza abantu okuva mu kitundu ky'eggwanga baganda baffe aba Roast Coffee Academy nga bano bakafulu mukubangula abaana ba barista abamanyi poza tene salongo olukwata nga musawo asangibwa mukono akugamba nti akumalira ebizibu omala kulaba kono soko sasula science okulaba brother nze nsize nyawo
totera kwogera naye leero ngambye nenga njogera lwa nsonga okujjamu ebigambo gwamu ku babloga basinze okupostinga emboozi ya Sheik Umar kituufu ne Dr. Cephco weewaawo Dr. Cephco ebigambo ebyayogerwa ku social media ebizze birwaninga olutalo liwo wakati we ne Sheik Umar olowooza omwana ono agende yeetondere Sheik Umar kaakati waliwo ekintu ekitawaanya abantu njagala bino ebigambo bigende butereevu eri Cephco n'abavubuka banne specifically njagala nnyo bigende ewa Dr. Cephco omanyi bwe binaagenda gyali oba oli awo n'abalala bamwetoolodde n'abagwa mu ttuluba eryo bajja kukitegeera. TikTok mukutu mupya wano mu Uganda kikoze bulungi nti nze mbaddewo TikTok ng'ajja wano ate already ensanze ndi popular ku social media platforms endala. Kaakati waliwo ekika ky'amalala abaana bano ge bafunye oba oli awo nga tekijja kubayamba. Kituufu omuntu bw'obeera n'ettutumu muri olina kyofuna ne weewulira naye mu kwewulira okwo olina okupimamu. Kati bano abaana kye batannafuna tebapimaamu kulaba kino ekintu kye ndi mu kweteekamu nkisobola kwenkanawa era kizitowa kwenkanawa kati ekyo kibalema okupimamu. Waliwo ebiseera ebisinga obungi lw'oyinza okuba nga olina amazima ge bayita bitter truth naye nga tonnaba kuleeta mazima ago pimamu amazima gano gendi mu kuleeta mu kaseera kano mwengaleetera gakola oba tegakola. Yes, ekyo osooka okipimemu okirabe. Si buli nti lw'oba n'amazima nti olina okugoogera yadde amazima malungi. Yes, waliwo bingi nnyo by'obeera omanyi naye n'ogamba n'opimamu n'ogamba bwe njogera ekintu kino mu budde buno kinaakola era kindekawa nze nganze omuntu obulamu bwange kibulekawa brand gyengezaako okuzimba kigiteekawa. Kaakati Dr. Cephco bwewa bw'ayinza okuba ng'ensonga yebamba entuufu ng'alina okunyigirizibwa kwayitamu ng'omusajja. Teri musajja yenna ku nsi kuno ayinza kusanyuka nga yawulidde nti waliwo akwana mukazi we. Kyokka Dr. Cephco era alina ekizibu ekirala bambi ekimuluma ku mutima abamu kye batalaba nti olunaku Dr. Cephco lwakwatibwa bamukwatira wa Sheik Umar ye mu bigambo byagamba nti bambi yali agenda kulondoola mukyala we yeekakase ddala kituufu Sheik Umar amwagalira omukazi. Kyokka ebyo nga bamwabye ku TikTok ebyo nga bigenda mu maaso. Sheik Umar yatugamba nti nze nali sikwana muwala ono nti oba nina kye mwetaaza wabula nali ntegerako Cephco kanyeewa era ne kamukwata. Bwe waba bw'owuliriza ebigambo bya Sheik Umar tekiyinza kulobera kugamba nti oba oli awo mutuufu kubanga olunaku lwe yasisinkana lwe yasooka okusisinkana ne Joey era lwe lunaku lwakwata Cephco kitegeeza nti singa ayimirira ku bigambo byasobola okubeera nga mutuufu. Kyokka Cephco alina ekizibu ekirala bambi ekyatafuddeeko ekiyinza omuleetera ate ekizibu ekinene nnyo nti bakugambye nti baakutega akanyeebwa ne bakukwasa full figure ye yali akunoonya. Ye Sheik Umar agamba nti yali ayambako full figure. Kyokka omuntu gw'oli mu kwogerako ebigambo mukwano gwa full figure ye yakutwala mu kkomera gye wali ogenda okuvundira. Okimanyi nti bw'okwata kwa Dija nga mukwano gwange oba onkutteko butereevu okimanyi bulungi nti eyali ayagala okukulemeza mu kkomera asobola okuyita emabega era n'akulemezaayo nga totegedde. Kati ekyo alina okukyegendereza. Ekirala agamba alina obujulizi mu ssimu ye nga Sheik Umar ayogerezeganya ne mukazi we Joey. Kyokka ate essimu eri ku poliisi gye yagireka alina bukakafu ki nti information ye yasigala mu ssimu nti ekyali ku poliisi. Waliwo ekirala kye mubuusa amaaso. Mulowooza lwaki Dr. Cephco takkiriza Joey kuba na ssimu? Kubanga Joey yayogerezeganyanga ne Sheik Umar ku ssimu ya Cephco which means Cephco nze okusinziira nga capacity mwe mulabira tasobola kubulwa sente zigulira Joey ssimu. Kirabika nze okusinziira ku kutegeera kwange. Yes, Cephco teyeesiga mukazi we Joey
alabika okubanga omuwalo yalimu ku kika ky'embaliga oba oliawo nga kyekyamulemesa okumuwa essimu sirimu kukuba nze nkubuulira bituufu opinion yange ate nze njogera ebigambo byange ndwawo okwogera naye ebigambo byenjogera mbijja ku mutima era mmala kwekakasa nti ebigambo byenjogera bya kisajja kikulu oba si bya kisajja kikulu nsonga kiggwe okusinziira ku ggwe gy'olowooza esobola okummisa omukazi okuba n'essimu mu bufumbo buba bwenzi kitegeeza temwesigaŋŋana owulira kyokka ate waliwo ekirala loophole Cephco gy'atalaba Cephco ng'avudde mu kkomera yazze ku live n'atugamba nga bwe bagenda omugoba mu nju talina ssente bakusibidde wiiki emu naye ogamba bagala kugoba mu nju olowooza nze maati sigenda kulowooza nti Sheik Umar byatugamba nti mwali mwagala kumukuula nti bituufu so bwe kibanga mu wiiki emu tolina ssente zasula nju nze ngenda kulowooza nti oli byaŋŋamba nti mukyalawo yali mwali mwekobaana ne mukyalawo mubeeko ssente ze mujja ku bantu nti bituufu olw'okuba nti bwe kibanga mu wiiki emu basobola okukusiba gwe omuntu eyatugambanga nti ndi mugagga n'oba ng'obuliddwa ssente ezisobola okusasulya rent oba oliawo kiyinza okulowoozesa omuntu omulala obanze nti Sheik byatugamba bituufu byali bye bituufu so mu byonna Cephco bambi alumwa ekisooka kati ebbuba siri erisinga okumuluma ekisinga okumuluma kye kino nti yali alemeredde fulufigo okumukwata Sheik Umar musiraamu munne kubanga obusiraamu bukubiriza nnyo okuprotectinga musiraamu munno musiraamu munne n'amuwaayo okitegeera bwe bulumi bw'alina eri Sheik Umar yes mmanyi naye mu mutima gwe munda akimanyi nti Sheik Umar ne bw'aba yakwana mukazi we omuwala yakkiriza kuba omuntu wasimbulira n'ava ewaka n'agenda asisinkane Sheik Umar kitegeeza okuba nti kunzikiriziganya za birthday okubeera nga nti no bakuwa ssente za birthday kitegeeza wabaddewo communication so ebyo byonna byonna alina okubiteeka mu mutwe gwe era nze ndowooza nti ebyo si bye bimuluma era yali abimanyi kubanga tosobola kubanga gwobeera n'essimu ya Joey ng'emboozi zonna zoogerwa nga tozimanyi yali azimanyiiko kyova olaba nti abeere mwegendeza omusajja bw'akugamba nti neetondera sisuubira nti Cephco alina obujulizi obusobola okuluma Sheik Umar n'asigala mu kkomera ekisooka nga biri bitadde ku bbali nti Cephco okusinziira kutegeera kwange si mufumbo ne Joey kye tuyita obufumbo kwe kubanga omukyala gw'olina muwoowe oba nga wagenda mu bakadde be ne bamukuwa ng'olina n'ekiwandiiko ekiraga nti omukazi oyo yakuweebwa bwe kibanga Dr. Cephco muto wange tolinaayo kiwandiiko kyonna kiraga nti Joey mukazi wo weesonyiwa ebintu by'oli mu kunaawuuza bigenda kuleetera ebizibu bya bwereere simanyi famire ya Joey kyegamba naye nza okusinziira ku mwana nga bwe mulabe egyo emyaka gibeera ku ssomero tuyinza okufuna skando endala ng'eri wakati w'abazadde ba Joey ne Cephco ng'omwana oyo yava ku ssomero ng'emyaka giva ku ssomero teginnatuuka kati alina okuba omwegendereza era sirowooza nti alina obujulizi bw'asobola okupulizentinga mu kkooti obulaga nti ono mukyala wange bw'aba abulina agende mu maaso bw'aba tabulina kakkana swallow the pride tumanyi nti omuntu okubeera proud of what you are kiri normal kubanga tujja kukkiriza Cephco tujja kukkiriza nti Dr. Cephco y'omu ku bantu abali ku TikTok nga balina influence ekyo kirungi naye influence ye bambi agikozesezza bubi nze bwe ntunuulira omwana oyo alina bingi byasobola okukozesa influence eyo n'abaako byatuukako eby'amaanyi n'okusinga nga bw'alowooza oyinza okuba ng'obadde okola video ng'oyogera ofune following ennene naye nga following eyo terina kyegenda kukuyamba kubanga abantu abali mu kufollowinga bakufollowinze lwa sikando togenda kubeera mu sikando ebbanga lyonna kyokka ate era bw'opimamu bw'olaba videos zaakola ng'ali n'abaana abawala bali batera okubeera nabo ndaba nga zifuna engagement emala kuba video bw'oba okoze video n'efuna comments 2,000
video ebeera nnungi so osobola okukola content ow'ekika ekirala osobola okuzannya obuzannyo nga bwendaba bano abaana ba Miki waliwo n'akayimba akalala ke nnala baakola nga asimbye microphone nendaba nga engagement yaako nnungi so yes corporate companies zinoonya abantu kika ekyo yes abasobola okuinfluencinga abantu ezo companies zirimu sente empitirivu oli mu kweweebuula kampani eyo tegenda kukwata ekutwale nga yakulaba ng'oli ku muntu omulumiriza nga bwe yakwanidde omukazi kuba in the end bwe kiba kiwedde nga omusinze then yebeera win naye singa kiggwa nga Umar akusinze oba ogudde kyokka ng'ogyeko ekyokuba nti ogudde ku TikTok kuli ogenda kugwa n'abantu abalala abadde bakulaba nga basuubira manyi tukola ebintu ffe ne tutamanya wa gye bituuse videos ezo zemulaba zemukola zituuka wala zituuka ku bantu abavunaanyizibwa TikTok unlike other platforms ye platform ndooza emu ku platforms entono ekukkiriza okwenjoyinga services zayo yadde tolinaako account abantu bangi tebalina budde bugula account ku TikTok okwo platform yes so bambi abeera wali ng'atudde naggula ka app ke n'alaba Cephco alaba okola akayimba okakola bulungi njo yali agadde omuinfluencingiri omuinfluencingire business ye so akulaba ng'oli mu bintu ebitategeerekeka okitegeera situganye ffenna njagala buli muvubuka yali abaddeko mulaavu tuyambe muganda waffe mwannyinaffe ono akitegeere nti buli muntu abeera mulaavu challenges ezo tuzisanga abawala betukwana bakwanibwa abantu owulira bajja kusiba emyaka eno sainga n'omukazi bamutwala dda pimamu omuntu akwanye girlfriend wange musobola bw'oba tomusobola wanika Cephco bagenda kukwata bakutwale yes bakutwale bakuteeke mu kkomera ebintu bya wano mu Uganda abantu mubimanyi nti bagamba nti akukira akubya gwokutte bakutwala ne bakuteeka mu kooti nga kituufu gwe mutuufu n'owunzika gwo kusinze oli mu kulwanirira omwana omuwala bakuteeke mu kkomera omwaka gumu okomewo osange nga n'omuwala ali lubuto sinakindi ng'alina n'omwana nga baamuwasa ekijja okukusapurayizinga ng'omuntu eyakusibye ate nga yamuzaddemu n'omwana kijja kuluma ofiire na bwerere so bw'obanga oli mu kutambaala ekintu kyonna sooka weepimemu ekintu kyendi mu kutambaala nkisobola oba sikisobola. Okay. So kati bubaka ki bw'olina eri abaana abawala abasizing eya Joey okubeera nti no bengaginga mizannyo nga gino okubeera ne boyfriend kiri okay okubeera nga mwagalana ne boyfriend kiri fine naye nze ngamba nti wano twetaaga okuwulira opinion yo ku nsonga eno. Abaana nga Joey bw'abanga ekisooka singa abaaweza emyaka 18 sibuliraako kizibu okubeera ne boyfriend bwe giba tegiwera so bukakafu sibulina kuba sinze muzaala simanyi oyinza okuba nga gwoli sister we giwera 18 bw'abanga giwera 18 simwinaako obuzibu naye bw'omanya nti ogenze mu mukwano naawe ng'omuwala weepimeemu olabe muleme kusuula bannammwe mu ntata etya bakukwate bulungi tegeera omuntu gw'oli naye mu relationship bw'okwana maati tegeera maati yaani bw'omanya nti sirina mmotoka tolowooza kunfunamu mmotoka nga sigirina gumiikiriza n'akatono ke nnina bw'oba tosobola kagumiikiriza tambula ogende onoonye ewali omuntu gw'owulira ng'ayina by'okola ki by'oyagala TikTok tugikole ffekka TikTok mugikole mweka this is not all about TikTok lowooza ku bulamu nga TikTok teriiwo owulira Joey nga yasobola kukola content nga ali independent abantu ne bamulaba owulira twali tulabyeko n'abantu ab'oluganda nga bakola oluyimba abantu ne balulaba nga tebategenda kutegeera nti ba Luganda Chosen Blood ne Walden bakola pressure ya love abantu abo ba relatives owulira oluyimba lwabwe terwagenda vairo funa brother wo kale bonoonya kola content mukole ne brother wo ekyokukola content sindaba kukigaana kyendiko kyekino nti okusinziira nze ebintu byengoberera kubanze TikTok okombeerako olwadde olumu nsirika naye buli kimu bankiraba nga bwe kigenda mu maaso abantu babiri batulimba nti bagagga naye nga tebalina ssente tofoosinga bulamu bw'oba tolina ssente leka let the people know
tisirina ki Adija ajja kubeera ne kaddiiru ajja kutya okawa Joey ng'alowooza Joey oli bulungi. Yes, afunye kaddiiru ka mitwalo 50 wamugamba oli mugagga akusuubira okubanga emitwalo 5 togeetaaga teziri mu levo yo. Yes ya situganye ffenna okuweja akatukwagala naye leka ate kutiisa bantu kujja ku mikutu obalangire obavume mulina kaki. Obulira abantu balina ebintu Adija naye tebajja ku loni ayinza okuba nga alina poloti obwaguugo oba ekibanja tagenda kutambula nakyo ng'akyetisse ku mutwe. Okitegeera ojja kulaba Ronald nga tavuga mmotoka nga gwovuga emmotoka ovuga emmotoka ya bukadde 30 Ronald ayina poloti ya bukadde 50 naye tagenda kujja ng'agyetisse. Okitegeera buli je tosobola kati abantu balina priorities. Ndabe abantu bangi nnyo babeera okwo ku TikTok ng'omuntu ayina emmotoka n'alyoka avuma buli kiramu ku nsi kuno. Abantu bali okwo, abantu basirise, abantu balina ssente, balina ebirowoozo ebizimba batyo bituwa olw'okuba twejaaka. Tubalaze tulina ssente ne balowooza tuzirina naye nga tetuzirina. Okay. So kati bwetugenda ku video ey'omwana omulenzi yakoze ekiro ng'akaaba amaziga nga kiraga nti kirabika omukwano gumuluma. Kyakubiri ng'agamba nti kagende mu kkomera oba kufaafe oba afiira yafiireyo. Gwo advising omwana ono okugwanika agende mu kkomera. Kati omwana oyo alina ekizibu yeetaagako abantu abamuyamba. Already abambi nze olumu simunenya. Alina ekizibu kiri nti abadde muto nga tasibwangako tafuna nga challenge yonna ya kisajja kikulu yali abadde akimanyi nti enkyanvaayo nga buli wabamuleeta mu kkooti n'alengerako ku banne wabweru nga baleka naye Cephco n'agamba nti kati enkya ngenda. Waliwo omuntu wakuteeka mu kkomera maati nga tomanyi oba ogenda kuvaayo nkya oba luli nga tolina na ssuubi. Yes. Kakati ekyo kye kimubulamu yeetaaga okuyamba bwe kibanga already waliwo embeera egenda mu maaso wavuddeyo kale you express your discontent nti olina obutakkaanya bwo ne Sheik Umar n'avaayo n'akugamba bye yakugambye n'agamba neetondera ekyo tekiri bwe kityo. Deep inside yo omanye ekituufu. Obulira yadde omanye ekituufu naye kale waliwo other forces ezikupika naye kituufu kyabadde kyetaagisa ate okujja okukola live nga already okyayinawo n'ensonga mpulira ndowooza nti balina empaga gye bawagamu abantu maati n'osanga ng'omuntu ng'awaza omuntu yes ky'obeera oyogera kibeera kituufu ng'omuwaga naye ebiseera ebisinga nze ngamba mwetaaga okulowooza nga muwaga abantu ate n'omanya nti muwagira ku nsonga ki. Okitegeera Cephco akusigula takukola ki takugula. Nze ndi mukwano gw'onfanfe togenda kikkiriza nti nze koledde vidiyo eno tuli mugakutte akati mu wiiki ate nga yeggwe omu ku mitwe mu wiiki gye tubadde twogerako. Nze personal opinion yange eri nti ekintu bwe kibeera nga kitini nga tekigenda kukutulako obusajja obugenda okubeera ne mukyala wo Joey mu bufumbo. Nze mbadde nteesa genda wegayirire Sheik Umar n'ekyo kiggwe. Ekyo kituufu nnyo nti waliwo akaseera oba embeera ekuwaliriza ne bw'obeera ng'oli mufumbo ne mukyala we waka. Abaganda bagamba nti ezenkanankana n'ebisiki tezaaka. Bw'okizuula nti mukyala wo yali mu nsobi naye yeekangabiriza fuuka omusiru mwetondere mutambule. Okusinga okugamba nti sijja kwetonda nange sijja kwetonda kitegeeza nti singa omuntu munaagenda mu kkooti n'akulemererwa ajja kunoonya engeri endala yonna gy'akusobolamu kuba ayagala okwekisasayizinga superiority over you. Tunulamu olabe gwe nga Cephco ne Sheik Umar ani asinza munne erinnya era ani asinga okulyetaaga. Sheik Umar alina bizinesi ye gy'akola erabika okubanga bino ebigenda mu maaso bigisuula. Tasobola kukkiriza yadde n'olunaku n'olumu bizinesi ye ku ggwanga alaba. Obulira oba kyetaagisa ki ajja kulaba nga akuwangula. Bwe munaalemwa bw'onaamuwangulira mu mateeka
ajja kuwangulira mu nkola endala kuba eri bizinesi ogenda gitta. Ekyo kiba kitegeeza singa omusango gumusinga kiba kitegeeza nti abalwadde be bonna abagendayo abawesa n'abatwala ku direction enki endala, so ajja kulwana paka ku mujaasa asembayo. So kati ekyo nyino kipimamu n'ogamba yadde nze ye mmanyi mu mutima gw'amanyi ki ekituufu. Kale katugambe nti mutuufu. Bw'oba okimanyi nti oli mutuufu kati era kkiriza ofuuke musiru weetonde ekyo kiggwe otambule weeyongereyo. Okay, bannange wano wennyini mugakuta kati ate nga Cephco gwe mutwe omukulu ogwa wiiki eno ne Sheik Umar. Tulina blogger Matty ate nga blogger wamaanyi nnyo, following ayina nnene nnyo. Nabagambye nga sinnaba kujja kubeera nga mbawa kyonna kye nabawa. Nsooka ku page ya Matty n'ensooka nembeera nga nkola ki. Nga njiyitamu ndaba ate amawulire ki ag'enjawulo ge tulina. Njagala osibule ku bantu. Nga sinaba kubasibula finally osibule ku bantu poza ate n'abaana bali ku TikTok obalekerewo akalowoozo. Kale kati nga nsibula abantu soke tubategeeze nti ku lunaku olwokutaano Rape agenda kwanjula. Mikolo gigenda mu maaso lwakutaano luno. Sirika emikolo baatuganye okugyogera. Era kino nkigambyeko kigambye HK Media bokka era amawulire tebagasaasaanya. Byakyama sirika byakyama naye ng'emikolo gyaddi gya lwakutaano. Kaakati oŋŋambye akagambo kendekera abaana abali ku TikTok. Omukutu gwa TikTok guno mulungi tugukozese bulungi. TikTok ye platform yokka, social media platform esobola okufuula omuntu celebrity mu lunaku lumu. Waliwo bano be bayita ba new TikTokers tebaggwamu maanyi nti ogenda kukola video emu anti bokola video emu bakuvuma bafune following oba baboogerako ebituufu ne mugamba nti babavuma ebibi mu mbeera y'obbasuula. Ekyo nno si kyamu, naye bw'okozesa TikTok eyo obulungi ejja kufunira ebirungi bingi nti ojja kubeera awo nga weeraliikira ogamba ky'akawunti kyange kyakona ninako ba followers tawaweera na 100 ogenda kukola video emu weebake enkeera buke ng'olina ba followers 10,000 nga video yatambudde mu kiro kimu n'ofuna abantu abakufollowing 10,000. So toggwamu maanyi naye essira tuliteeke ku kukola content omulungi. Towalampira ku munno nga omuvuma. Owulira ebintu by'okwevuma bino si birungi kubanga osobola okuvuma omuntu anaakuleetera ekizibu. Kale mwemba mwevuma byammwe mwevume byammwe naye tosussa ate we waalikomye. Bw'obanga oli maati Nadija nga mwemanyi nga muli mu kuzannya buzannyo bwammwe then that's okay. Naye okulumbaga n'omuntu atakuliiko ng'okozesa baseless information gy'otalinaako bukakafu ekyo kikyamu kisibya. Bantu bangi beebuuza ebbanga lyemmaze nze nduddeko ku social media kuno nga kwendi naye tompulirangako nga waliwo omuntu eyampaabidde nedda. Kyokka ate ba celebrities bafunze empandiika ebintu byange nga bwenjagala kuba mmala kwekakasa ekintu kyempandiise kituufu oba si kituufu. Ekintu ekituufu tewali muntu agenda kikusibira. Naye sisobola kuva eri ne ŋŋamba Adija nti Adija obugere bwo temuli njala obugere mbwagazaaki. Owulira gundi ali lwaki njogera ku nsonga eziri mu buliri bwo Adija ne musajja wo muzikoledde mu buliri bwammwe. Ze nzogerako Adija bamukwatidde mu loogi egindi. Era abantu ate sijja kulumba mu loogi, nze sikulumbayo ninda bakufuutule mu loogi bakuleeta ebweru ojje ng'odduka then nze nkwata ka video nkateekeyo nti bakukutova muki naye ate mu loogi bwe nkulengera ng'oyingirayo nze sigenda kukwata. That is invasion of privacy. Oyingidde mu loogi bibyo sikufaako naye bwe bakugjayo emisinde nannyini musajja nga yakufubutuddeyo then olwo ofulumye ebweru mu public awo kiba kinkwatako. Okay, baganda bange sikena kubeera nga nnyongera oyo tuli proudly sponsored by Speed Express Tours and Travels Company yakakasibwa okubeera nga esaabaza abantu okuva mu buli kitundu ky'eggwanga nga bano be bakafulu mu kukolera visa ekutwala e Dubai. Bayina packages ez'enjawulo, tour packages, gendo olambula e Dubai, Burj Khalifa, Desert Safari, Jumeirah Dapam, kwegamba ogende onyumirwe ate nga bakukolako bulungi nnyo, bakuwa care esinga okubeera ennungi ennyo we balinnyawo e Dubai okulira na
Banias Metro Station ekizimbe Deira Tower room 202 ate nga bw'oba oli mu Abu Dhabi ogenda basangawo ku Electro Street okuliraana ADCB headquarters bw'oba oli awo Rwanda bali awo ku MP's Plaza ate bw'oba oli wano Uganda we tulinnyawo okuliraana Uganda House B Wing mpozi ate tuliraanye Dahabshield Exchange bw'ogenda okubeera ng'otusanga baganda bafe aba Roast Coffee Academy bano be bakafulu mu kubeera nga babangula abaana ba barista ab'amaanyi basangibwawo e Dubai basangibwawo ne mu Abu Dhabi kubira omwami Tiger ku namba y'essimu eyo wammanga